must shine when together saweno. She is living every girl's dream life ku TikTok wano. Katungulu mbera nkusazeko. Koko ali mulavu. Na ye chenja ulo omusajja gwalina. Ndowooza ye musajja buli muwala gwe yandyegombye wano ku TikTok. Omwana omusajja muto ayina sente empya n'enkadde. Koko muwala mulungi alabika bulungi bannange. Omwaka guno munzikirize nga tugugulawo. I can declare ya fule nti Koko ne Ian Pulo ye power couple je tuyina wano. Gwe. Ndowooza kati Koko mumulaba ne gyatambulira eyo amaanyi mangi. Ebintu byakyukamu si bye byaluli. Ate kyensobola okubagamba 2026 eno couple egenda kuba 100 times fully active mujja jiwulira. Webamuyita Ian Pulo abeera powa tayina ye musajja gwe nakalaba ayina sente nga tayina bigambo. Oba tayogera oba olulimi temuli naye mweruli abagaga tebaba bubezi na bigambo. Power couple of the year mubadde ki? Ian ayina kalika Benz ke milioni 3. Eyo benzo giraba milioni 3 woba togina mu bondi togijjayo. Bamita Ian Pulo. Koko nkukubiriza ono omusajja takukyawa kuba bakyalibo bonna abakwetolodde gwe Koko. Ono omusajja bamwetega weberere munnyo nkubulira bubulirizi nze. Koko must shine ne Ian Pulo officially katubakirize batuyingize mu mwaka 2026. Katungulu mera nkusazeko. Obadde okimanyi nti kawala ka moti kali mulavu. Kawala ka moti kali mukwano. Ate ekyenjawulo ali mu mukwano n'omusajja Everweight. So kuva ku buli obusajja bamwe buli mu mpale zinywera miguwa buli eri buto. Obadde ki? Gwe. Kali sobola kukikkiriza nti Koko ali mulavu. Kati ate Ian awe mutiira nti kyonna kyali kyonna kye yeeyita kyamaanyi. Goma kyayita okubeera ne Koko mu mukwano. Kitegeeza nawe ng'omusajja olina okuba ng'oli magnificent, ng'oli sankikiwale, ng'oli gumite fuulu. Bannange omwaka Koko ne Ian Pulo kabagutuyingize mu bitiibwa. Ian oli mu birooto byaffe weeyagala.